Kooti esookerwako ye Nakawanga gwe mulundi ogwokubiri egobye Eguganye okuwulira omusango ogw'okuyimbula kkakalu oguvunaanibwa abantu abasatu abavunaanibwa ogw'okutemula omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga. Abasatu bano nga kuliko ne muwala w'omugenzi Katanga nga ye Kakwanza Patricia olwaliro baleeteddwa mu kooti mu maaso g'omulamuzi okuwulira okusaba kwabwe okw'okuyimirirwa nga bajjira ku kiragiro kya kooti ekyayisibwa eri abakulira ekkomera okubaleeta mu kooti bawulire okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Wabula omulamuzi aguli mu mitambo Elias Kakoza agaanye okweyongerayo n'enteekateeka ez'okuwulira omusango ogwo kubanga omuwaabi wa gavumenti alabiseeko. Bw'atyo omulamuzi omusango agwongeddeyo okutuusa nga 8 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Obujulizi mu kooti bulaga nti Patricia Kakwanza muwala w'omugenzi yeetaba mu kwonoona obujulizi so nga amanyire George nga ye mukozi wa waka mu maka g'omugenzi Katanga ne Otai Charles Nursing Officer mu kireka Bisel mu municipality y'Ekira mu district y'e Wakiso bavunaanibwa okwekobaana n'abazzi b'emisango ne bataataaganya obujulizi. Oludda oluwaabi lulumiriza nti Henry Katanga yakuba amasasi agamutta ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba omwaka guno 2023 mu bitundu by'Embuya Chwatu Road mu division y'e Nakawa mu kibuga Kampala ng'amasasi gano gamukuba mukyala we ow'emyaka 55 More Katanga. Kyaddaaki poliisi mu district y'e Sembabule ezudde ekifo mu Kisenyi ewateeberezebwa nti maama we yaziika omwana we gwe yatta. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito alina ebisingawo. Kati sabbiiti ebadde kunukkiriza mu nnamba ng'abatuuze b'ekyanga Batayi mu ggombolola y'Emitete mu district y'e Sembabule nga bali bumu ne ssentebe w'eggombolola eno Ssenyonga Beekabyayi awamu ne poliisi babadde bakeera kusamba nsiko nga banoonya ekifo ekituufu mukyala Nnaalongo Nakato Namuddu we yaziika omwana we agambibwa okuba nti yattamutte. Abatuuze beekengera mukyala Nnaalongo Nakato Namuddu nga tebamulaba na mwana gw'abadde abeera naye bwe baamubuuza gye yamuteeka kwe kubategeeza nga bwe yafudde n'amutwala n'amuziika ewa kitaawe e Bukomansimbi ne bagendayo nga taliyo olwo kwe kuddamu n'abategeeza nga bwe yamusudde mu mugga ogw'ekyoja Kyabiri naye ne bagenda nga tewali kintu na kimu kye balaba. Abatuuze poliisi n'abakulembeze baasigala banoonya okutuusa olunaku lwajjo lwe baagudde ku kinnya mu Kisenyi okuliraana ekibanja kye awagambibwa okubanga we yasima n'aziikamu omwana ono. Poliisi e Sembabule etegeeza nti mu kiseera kino balinze abalamuzi okuva mu luwummula ebawe ekiragiro basobole okuziikulayo omwana ono w'emyaka 5 agambibwa okuttibwa nnyina. Ye Nnaalongo Nakato Namuddu mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi e Sembabule. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Sembabule. Ng'ebbugumu lyeyongedde mu nkuuka y'omwaka eya Kyabasato Bongoota eriyo nga 31 omwezi guno ku Sande eno abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu abeegattira mu bibiina bya CBS Fans Club beeyanzizza nnyo Omuteregga olw'enkulaakulana gye bafunidde mu bibiina bya CBS Pewusa. Omusasi waffe Nsubuga Muzafaru alina ebisingawo. Abatuuze bano CBS ey'obujjajja beesanze ku kyalo Ntale mu ggombolola ya Kalungululo bagamba nti ng'oggyeko okuba nti beegattira mu CBS Fans Club ettabi ery'omu kitundu kino naye nti era baatandikawo n'ebibiina ebya CBS Pewusa ebiwerako mu kitundu kino mwe beegattira saako okutereka ensimbi ekibayambye okwekulaakulanya ne beegobako obwavu. Bannakalungu bano bwe batyo mu ngeri ey'enjawulo beeyanziza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri eyabatandikirawo leediyo eno Kavumbeeza Mikutu era bano wakati mu ssanyu bagamba nti balinze kimu kyokka olunaku olw'enkuuka lutuuke baggwere mu Lubiri Emmengo omwaka guno 2023 bagumaleko n'empologoma. Erinnya lyange nze Tazaali Kasisi nga ndi mpowesa CBS Ntale Fans Club. Ndi mukozi ate CBS etuyambye nnyo etugyeyo gye twali tusobola okusuubula tusobola okwewola tusobola okukola buli kimu kyonna kikoze olwa CBS era nkubiriza abantu bonna
musobole okugenda mu nkuuka muvugirize Ssaabasajja Kabaka. Linnya Ssenija Steven, nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka tuteerawo leediyo ya CBS. Leediyo ya CBS etuyambye yatuleetera poosa etuyambye tusobodde tukulaakulanya tugyagala nnyo era mu kusanyuka ennyo tuteekwa kusanyukira mu nkuuka. Nze Nantume Justine nebaza Ssaabasajja Kabaka okututeerawo CBS Fans Club ne tuyamba okutukungaanyizaamu ssente zaffe ne twakutuka twekolera. Amanya Nyombi Yusuf abangi gwe bamanyi nga Muuyi, ndi wano Entale mu maduuka. Twebaza nnyo Honorable Sewungu Joseph Gozaga n'Obwakabaka bwa Buganda. Honorable Sewungu yatuteereyo tiketi 200 tusobole okugenda mu Lubiri tulabe ku nkuuka Tobongoota era n'ebyentambula byonna nze nabikozeeko buli ayagala alabe gwe bayita Muuyi wano Entale mu maduuka. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bajjukiza bakulembera ku biragiro n'obubaka bwa nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II mu mwaka guno gwe tunaatera okumalako. Omusasu waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Masomoji empologoma ya Buganda nnyinimu Ssaabasajja Kabaka emirundi gyasiimye n'alabikako eri Obuganda mu mwaka guno. Bingi byalagidde era ng'omwo mwe mwava n'ekiragiro eky'obutabongoota ekyongedde amaanyi mu bantu b'empologoma. Muzzukulu wa Kayiira nga yennyini ntebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nnyenje Kayiira ku lwa banne bwe bakulembera disitulikiti eyo agambye nti okuva Ssaabataka bwe yalagira obutabongoota wabaddewo enjawulo nnene mu nkola y'emirimu. Ye omubaka wa Bukomansimbi South mu Paalamenti Geoffrey Kayemba Solo ku lwa banne bwe bava e Bukomansimbi n'abo abali ku ludda oluvuganya era oluwabula gavumenti eno agambye nti ebiragiro bya Kabaka bingi nga nnyinimu okuboggolera abo abasaalimbira ku ttaka obukenuzi n'ebirala bingi bibayambye bo ng'abakulembeze. Salon Kalema Fred Paxi nga ye yamyuka omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi eno ku lwa banne mu yafeesi y'ebyokwerinda ategeezezza nti nnyinimu bamwesunze okuggalawo omwaka guno era agulewo omwaka omujja mu Lubiri Emmengo ayongere okulagira bo bakole. Abakulembeze bonna bawunzise bakunze be bakulembera okweyiwa mu nkuuka nga 31 babugirize empologoma. Nga bannabukomansimbi nga 31 tugenda kuwulira message, tugenda okuwulira ekigambo ekiyingira omwaka gwa 2024 okuva ewa Ssaabasajja Kabaka. So fenna mbakunga bannabukomansimbi ne bannabuddu mwenna 31 tugende tubugirize Ssaabasajja Kabaka naye n'ekigendererwa ekikulu ekyokuwulira obubaka obw'omwaka guno nga guggwako ate tuyingire n'omupya n'obubaka obujja tusobole okukola ebyo byayagala tusisinkane mu nkuuka Tobongoota. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Obulambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Ali Kangume annyonnyola ebiviirako omuntu okuluma omutwe. Omutwe guva ku bintu bingi. Waliwo okuba nga alinamu bityuma, waliwo okubeera nga ali dehydrated. Dehydration kitegeeza okuba nga tolina mazzi mulungi gamala. Kati amazzi bwe gakendeera mu mubiri gwo n'omusaayi obungi bwagwo ng'ejje gutambulamu bukendeera. Zinolaba nga omubiri gulwana okusindika omusaayi ku mutwe kubanga omusaayi olina muki mutono lw'amazzi g'olunyonnyidde amatono. Kati in most cases gye bayita okuba nga bafuna omutwe. Kyova oli wabadde amaze olunaku lama nga atambula nga tannanywa afuna omutwe nga gumuluma. Abamu gye bandwadde olw'endwadde zijja nga symptom esooka yakulaga nti omutwe gukuluma. Club ya Village Okosalonge okuchangira mu ligi y'abinywera ya Uganda Premier efumudde abadde omutendeswayo avunaanyizibwa ku dduyiro Arthur Kyesimira abadde yalondebwa ku mulimu guno omwezi ogwokubiri omwaka guno era nga yadda mu bigere bya Philip Sozi. Okugobwa kwa Kyesimira kitegeeza nti abantu bonna abali bakola n'omutendesi Jackson Magera season ewedde kati wakyali n'omu. Arthur Kyesimira era yakolako ne club ya Bull FC era ne timu z'eggwanga okuli eya under 15, under 17 ne under 20.
Village ogwagirese mu kifo kya mukaaga n'obubonero 19 era egenda kuzzaako okuzannya ne Wakiso Giants ku lw'omukaaga luno mu Uganda Premier League. Mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, poliisi ebakubyemu omuka ogubalagala nga bagezaako okulaba nti bagoba abeekalakasi aba opposition nga bano nno bagenda maaso n'okubanga bawakanya akalulu akabaddeyo wiiki ewedde era nga bano bagamba nti bateekeddwa okuddamu okulonda olw'ensonga nti akalulu kali kabaddemu okubba. Akalulu kano wiiki ewedde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'ennaku z'omwezi 2 December bagenze maaso n'okubanga balonda pulezidenti omujja. Wabula kigambibwa nti mu bitundu ebimu abalonzi bagenze maaso n'okubanga basaanyewo zi computers ezikozesebwa mu kulonda n'ebintu ebirala bingi, ballot papers n'ebirala bingi era ne babyokya. Kakati mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti abakulu bano bannansi bagenze maaso n'okubanga beekalakasa oluvannyuma lw'okubanga mu Eastern Democratic Republic of Congo wayiseewo emyaka mingi nga okulwanagana kugenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo era enkumi n'enkumi z'abantu bafudde ate abalala badduka maka gaabwe tebamanyi eka ne mu kibira. Kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti ba presidential candidates 5 era nga bano bavuganya President Felix Tshisekedi bavuddeyo ne bagamba nti baagala okuddamu okulonda kubeewo olw'ensonga nti ekyabadde mu kalulu akabadde mu Democratic Republic of Congo tebakibalanga okulonda kubanga mwabaddemu ekibba akalulu ekiyitiridde. Kakati bano abeekalakasa bagenda maaso n'okubanga bagamba nti ebyabaddewo byonna tebabikiririzaamu era nga bano bagamba nti balina okwekalakasa okulaba nti wabaawo ekikolebwa Electoral Commission mu ggwanga erya DRC emanyiddwa nga Seni. Interior Minister Peter Kazadi yavuddeyo n'alangirira ku lunaku olwokubiri n'agamba nti naye agenda maaso n'okubanga ajja kwekalakasa olw'ensonga nti ye mweteefuteefu okuwakanya ebyalangiriddwa Electoral Commission era ng'ono agamba nti tebasobola kukkiriza ebyalangiriddwa yadde n'akamu n'akeddagala era nga ono yagambye nti ajja kwekalakasa okulaba nti baddemu balonde olw'ensonga nti akalulu kano baakabbye era nga bwe twalabye mu bitundu ebimu bannansi nga bakomplaininga nga bagamba nti tebayinza agenda maaso n'okubanga balonda ate nga results ze bagenda okulangirira already weeziri ezigenda okubanga zirangirwa. Kakati nga bano bagamba nti akalulu mwabaddemu ebitali birungi bingi.